Yesu ke tugenda masatinete. Etandikidde okuva mbumala natenga bulijjo tugenda kusinkana Fadi Waligo. Tutandika butandise ekitundu kyaffe ekyokubiri. Era nga Nakabazi Lukia tugenda kuba tumulaba bulambalamba Nalubega Fiona akomyewo. Ekyatandika butandisi Mubiru Akram Iraguha Moses ng'akolezanga mumpi. Ekyatandika Equator Boys patu abakujjukujju Busura Rafaelo yalabika okubanja kutusaako ate nga Ngabire Olivia Welfare Nakawuchi Maji nakola ku location ate nga Busura Rafaelo director of photography ate nga Bumala Studios bakagasigase Iraguha Moses natekamu soundi era nga Busura Rafaelo ye producer songa director wa film eno nagabe zigenda mukagwa videography wamu ne Brenda video zawe nyini okule na Kisenyi bus terminal. Ekyatandika kakati katono nnyo okutandika obulungi tugenda okwetegereza bakulu bali mukola mujje omukolo guli gwagenda okugwa nga baami bano balina ebikolobero bye bakoze mujje mwenna boss kiki ate kati ani abagamba ni omulimu kyagwina ne mubbe kooti y'omukulu kwegamba si babbi batakuliza babbe kooti mumpi kooti Justin go tuletedde n'obuzibu mbu yali agitwala gitereka kaka kyemuyina okumanya wano temuyina kudda mukolerawo mugobeddwa era naga eddakiika ebbiri ze muyina okuba ni mumaze okutowa jamu ne uniform zaano muzireke wano kati ngenda kuyita ababyokwerinda munange tukwegalidde boss nti apaana we towa ngoye baali batandise okunyuma ku kyalo era nga buli omu bamukanga balagani bamaanyi nnyo bafuna obuyunifomu bwa Equator wali ne balabikani be bakozi baawo omwana abaleetedde ekibambulira kino kye bayita okwambula ne babambula muyiteewo saagala era yabagoberawo omugagga n'agamba ekyokuddamu balaba wano saagala mubenga mweriranye wano efirimu egenda maaso tugenda maaso patro etawo omanyi okuswala babambudde ate okuddeko osala kkubo kati ebintu byokwekwatakwata ono si alina olukuku alukweka okweka olukuku kati ne bafuna akakubo ne bakayingira awo mangu nnyo ne bayingira akasaalu era bayita ku bbalibbali okulayika ne batambula okudda mu kyalo bajja beekomoma beekwata atandisa okulabika ebiswavu bino abawala bagenda obayitako bannange kiki ekyagudde mu kyalo kale be baali abakabi ne batunulanga abava okwambulwa kale mutakanga yeyongerayo banange nalina kanda we yakagubye anange kale ujo ye wanani wakabi banene abaana bano batabudde nnyo balimba tuli ku kitundu ekyokubiri kye tulaba ekya Equator Boys efirimu egenda maaso ebintu byensi bino bizibu baddaage omanyi okujja nga basalinkiriza mpaka waka naye bannange nze nabagamba waliwo ebisiraani ebitunoonya ekyo mwagaano kikiriza kati tugobwa bugobwa terigamba ni oba twakoze bubi neera ekisiraani gwe kitawaanya bwaba naba muyina ekisiraani ekizibu bannange kiki ekyajja mu nju muno ne kigumba kumbe waliwo eyayonka obubi n'akiyonka ekisiraani kwamu n'ebisiraani bagamba omuntu oyinza oyonka emikisa okusooka ate bw'olemera ennyo kuyonka okwo n'oyonkeramu ekisiraani nabo no waatunula ayina amaaso galinga agakyo ekisiraani simwe mwaga nsenga ayina egundi ayina ekisiraani kati bonaye twali tulowooza okuba ab'ebisiraani bafudde baweddewo naye senga alemeddewo kati gwe gusiraani ogukulu muteesa ki
kati simanyi bulijjo kye tulinda kuba ogusiraani ogutambula mba mugulaba ogutuga nenyambala ekooti yange owulidde nze kooti nali nyambala nga simanyi nti ekooti gye nyambala ya mukungu bwe mwaŋŋamba nkole ku byokwambala n'okunyuma ye n'asooka n'akola ku kooti naye nammwe mwe mwawulira ebizibu byonna byonna owulidde ono eyabba ekooti so nga ono naye yakola ensobi okuyita omuntu gwe babbyeko ekooti aba omugenyi omukulu kati tukyalina maanyi ge tuli okujja nga twekomomma lengera ensi yonna bwentunuulidde nga nzimbye amanya ge baali bafunye kati gayiise tebakyalina bunyi kugundi awo maanyi emmere ebanja ono alina gye yeyazika engoye ogenda ku mukolo no yali yeyazisa ezize ow'emmere abanja efirimu egenda maaso emmere miliyoni 2 ze yabasaba tebalinaako wadde olwasa kaakano tugenda okujjako ewakojja sente zange ntadde awo naye sente zibula bubuzi mu nju muno kati lwaki ozibuuza nze sente oba zibuze nze simanyi gye ziraze kati abali wano wama ntadde muno sente zange nezigenda omanyi gye ziraze kati nze sikojja ozimbuuza oyinza kufaananidde yazitutte wano mu nyumba tuliwo bameka era nina kubuuza bensula nabo owulidde kati gwe mpayiriza nga n'ekituufu okimanyi oyo omwana wo mubbi totandika kwogera bwotyo naawe sente omwana we tannajja sente tezibula yali tannajjanga sente tezibula kati zatandise naye agamba mugenda n'okukinyonnyoka mukwate kuba omube nga mumpa akamaali kange muwulidde sente zange nzisanga waawo one bagamba akasente akasangawo nga nkutunulira gwe ekituufu tokimanyi oli wano kutunulira buolooza tomanyi nti gwe wabbye sente okimanyi gwozirina bwemba sinze nzirina gwaba nazo kati oli wano weegaana wakeegaana mulaba atunula ng'obubbi efirimu egenda maaso mukazi watu yatunula ekyokola ne kimubula era nga tamanyi kiki kituufu kyazzaako bamugamba eyabbye ye kennyini yatunula ng'okulayika ndi yalayika yakikoze kati tukwate kuba otudde eno maama Aida aba ali wano muwala we ng'ava kunaaba nga tamuyita kani ng'amugamba naye kali mwana wange ebyokunoonya omulimu wabivaako maama ebyo mulimu mbiriko naye munange emirimu gibula naye nga bw'ogenda ojje noonya emirimu tolina kyongamba mbu ekyo gyeyo ekyo buli kaseera nembeera nenga oba omwana wange ekikiraani kyamuwambala ekyo obutafuna mirimu kiki ekigenda maaso namugamba nange mba ngenda okunoonya emirimu abavubuka nga bandawanya ku kyalo nzanga nnyo abavubuka nga ebivubuka bino byano bikityo ate kingoba kikwata buli wamu kityo luli gwanyimiriza ne gungamba gwe gulodi buloka mbu ate olwavaawo mbu simanyi gwekigwegu kityo kale ne gungamba ebyokuntiya nze nga kityo n'oguvubuka kwakuno oguvubuka guno tobanga olimba ye kityo yennyini iye maama kityo ono yennyini mutabani w'amakubuya kubanga mwana wago bwana oyo naye atandise kulayikani batumazeyo kati makubuya omwana yamuteeka ku kyalo okutubonyaabonya bannange kati maama ekitegeeza abaana abo bamala okunywa emika gyabwe egyenjaga ne balyoka atandika okutawaanya abantu oyo omwana waabanga yakulemesa ogenda maaso ne byolina okukola nze ngenda mukolako era ogenda okwetegereza maama yataama nnyo era n'amugamba ni wekiba bwekityo ebyo byatandise kityo ngenda kulayika nifafaagana naye bwaddamu okutawaanya jangu ombuulire butereevu era saagala bintu ebyo akulayika ni mwana we bamumalako emirembe ono gwe bayita Nalubega Fiona oligino name za kwerezanga maama Aida Nalubega Fiona Mom filimu egenda maaso yarabanga omwana we bamuliko mutanya tajja bikiriza genda nabyo era n'asala abenga anoonya ekyokola butereevu akatuddako amutaka baasi waddukane wadonje mu mimi daawe ebyo byokanga byakulemeramu ukanga nakunoonyeza dda kuva ku makyani mukunoonya ye kityo wuuyo kityo mutabani w'amakubya wagaana essimu ate nga gye mbadde ndeeta
ono Kamalimali ati emiwunyo nagambye kati ekyokugamba nze nnina obujulizi kuba okunkyawa olw'obujulizi nga buli ku ssimu eno nengakankeere nkulage n'essimu teriko bujulizi naawe kenyini mbe nga nkuwa essimu eno okebere essimu okakasani obujulizi tebuli kwata ne wabaawo ekimyolo ekiyitawo owulire tebatuwulira kuba bajja kumanya kukyala obujulizi bwe nnina ate nga bugenda kuleetera ebizibu kati nengakandeeta essimu okole jeno cleansing okusinga bwononkyawa kyabaawo ndaba ongoba enzuno ennaku zino ntujjirwa ku maaka benka akantujja kantujja naye nga lwaki ntujjibwa emmeeme nga olwakantu akatono bwe kati kuba n'omuwala gw'olowooza muliko namuvaako neŋŋamba omuwala alyuka atukyawe kyawe bw'atyo omuwala atuleetera obuzibu ayida namuvaako dda Kamalimali gwe nga wali ogamba nti oyagala omuwala nali nsaagamu anyone can make a joke for a day essaawa eno simuliiko am I my own kyonna kyoliko ebintu Kamalimali nze gambye omuwala namuvaako omanye abawala abali ku kyalo gwoba olaba nti mulimu obujulizi essimu yiyo kebera owulidde ekinzija eno kujja kunoonya nkuwa essimu okebere ono gwe bayita Mubiru Akram n'agimudiza ekikulu kibadde kyakuva ku muwala nze namuvaako dda neyeyongerayo ebizibu bimwefuuse ebizibu tayagala kulabika kandi yayongerako empi kaatuddako ewa mumpi obwavu kibi kuba ebukuluma bwe buti ate buyinza okuleetera ebizibu obwavu nga bwakulumye busobola okuleetera ebizibu igwe genda gwe kali ono enjala emuli bubi kyova olaba omuntu anaalwana olutalo lw'enjala n'aluwangula asooka kunoonya ssente essente we zirabika awo boomaze n'amugamba sooka olabe ng'okyasekerera nze sekeddamu osekemu nze nina ebizibu nagambye omuwala alumanga yo kabootongo akulumbye ate n'oginika omuwala bamugobye ewaabwe bamuteberezaamu omukono olugalo olulala bulijjo atera okudduka ng'amulengereredde wala ne naawe kati nze njagala kubeera naawe omuwala ave waawe nga bamugobe najjanga jidde mu swiki y'omukwano kumba jidde kukugobwa naye kati tuliwo abantu basatu twongereko owokuna tunajja mu nju eno nze okimanyi naye wakojja siina mirembe kyemanyi osula ku buliri bwe tujjako ababiri n'aba n'ekitanda nakirala kinene tubeerako nze mpulira obulamu bwange bwonna njagala mbe kumpi naawe ng'ate obulamu bwona ayagala abeere wala ng'amugamba yingirawo tulabe twadduka gwe ku bizibu ebiriwo tufunyeyo ekirala agambye kyaleseeyo mifaliso naye ebyoku ebikaze nabyo kino ewa bizibu byebitunoonya lwaki naife tunoonyezebwa bizibu ku mbeera eri wano naye gwe enjala gye twasuze eggulo olusuze omwana yogera mpola ajja kuwulira buli omwana amanya twasuze enjala nze mbadde mugambye akyusage wukaddeyo naye omwana aganye omwana aganye efirimu egenda maaso kati ogenda okudda eno ozanya n'obwavu oli akukyawa mu mukwano ng'aba akwagala naye naakukyawa naye naawe nze ebintu bino lwaki naye ogenda maaso n'okumala kati mbadde enzu n'onkomyewo situka naye naawe lwaki atwalere luli wanangira n'ogamba obwavu bundi bubi simanyi mbubunya simanyi ebyobwavu byannema n'ebyobugaga kati oli wajja kukuba yitawo olowooza ozitowa mpitaako n'olujja lukuzira okuva na leero yitawo nga mulambuzi kati ono agenda okuddayo kalakasa mwe muli mu meeting kyani atuuziza olukiiko nga siriwo oba sirwa famire tulina ekizibu omuwala azze naye nammwe omuwala baga mugoba ebizibu etulina twongerako walemera waatya namugambye dda nze namugambye omukazi amugobe amulemeddeko kati olaba bo bali bulungi naye kakati fe abakaaba tetumanyi kye tugenda kulatyo olwaleero n'ekyeggulo bwakedde ejjo tukibuusabuusa
kati ate mwongeddeko ekimu nemanyi nti mwongeddeko njala yakubiri wano ssebo mwagala obeere ne mukazi wo mu nnyumba gwe ekiro obe ng'okuba engoma ssebo ffe tukole tutya twala eri tojja kutumanyira odde mu by'okusuna wali gita nga ffe tuli awo ssebo mugende mulinye ku siteegi muyimbe nga ffe tuli eno tufa kenyini alya nnyo ono ye kenyini ekizibu kyalina kyakuswankula muli bambi bwe mufumba endebe ya lumonda agiri wakati kati aleese omuli omulala ffe kireza tetujja kulya omwana mugobe kale omuwala bagenda okwagala omugoba kumba abadde awulira sebo ffe mubeere eno munyumirwe nga ffe tukaaba musajja watunga jja ng'alumba muwala biraka biganyi alaba nze nogolaba negayidde bagenda mage nembegayirira nenfukamira nofukamira ze golaba wano yannyonnyola musajja watu ebyomwalo n'okubeera wano byandibanga biganye bifuyiddwa mu ng'ombe mbadde neetaaga bwetaazi kubeerako kani nga mugamba ekyamazima nange saagala kubeerawo nnyo naye mbadde njagala kulabika nimbeerako ono tube nga tuyiiya katono kuba waliwo emaali kale taata gye yali yaleka emaali kati nalowoozeza engeri gye nkwagala munnange emaali eyo bwemba netunoonya engeri gye tugikwasaganyamu emaali eri wala nnyo ate yeetaaga kuba nga erabirirwa so mbadde nyaatube nga tuyiiya engeri kitulabiriramu emaali eyo laba gwe bagamba ebigambo by'obugagga ng'asulayo ezizisa obwavu emaali nze munnange kati era nga omanyi omwana omuwala ng'amulekedde emaali gwe ate anaagikuuma nga tewali bamuyambako era aba alina okuba n'omusajja amukomandinga mu by'emaali layira kati nze simanyi kati oba kiki nze neewandiyiza akasene ne tugende tulaba emaali eyo oba tugijjayo tutya kati ate bano balina okukkiriza kubanga ekibataanya kuba bamunaye omuwala amusuubiza nga kitoye bwe yamulekera emaali ennyingi emaali gyeri kali nga muga nkubuulire kali nga muga sooka olindeko bwebanga emaali gyeri guma eyo emaali guma tulabe kali nga tajja misinde kali nga abagamu kimanyi bulungi ennyumba eno okuba eyatulekerwa nange ngirinako ekitundu omwala talina gyalaga bebi yingira bano nti atuliddemu olukwe omusiru atuliddemu olukwe olulabe walugaaya olabye wayingiza olukwe kumbe bamugambye ku kyemaali kakati munange ono aba atambulatambula mu nnimiro ne bamusalako mwe lwaki muli wano mwagala kubba amatooke gange lwaki mugenda maaso ne munsalako bwenkaniddeawo mugenda okuddaana okulinnyirira ndininyirira ennimiro abamusazeeko bayaaye gwenja kuba tematema namumuteganga mukuba mutumye sebo omwana ye ne mumuddangako okumutawanyatawanya mumuteega bo mwagala okuleka ne mumutuusako gw'obulisa maanyi gundi gwe simanyi nkugamba otunula butunuzi mulina ku matu muli wano ekisooka muli baana atomba olaba kalwayi mugenda maaso n'okukola effujjo kaakati agenda obba boggolera nga bamutunuulidde nga bakenga mukenge n'atandika okyusa enjogera kati mu abaana abato lwaki mugendanga maaso n'effujjo eryo ekintu ky'eddalu ekyo si kirungi era tekisaana kubaawo ekintu ky'eddalu ekyo ogambye ekintu ky'eddalu kati yagala kunkuba kati oba omwana mumutawanye nga mumutawanye omusajja gwakanga mubiru akram n'ababanda be ne bamuyitako tebamunyiga kigambo oba gwe singa tewafuna kwagala wandi muzadde
n'abalengera mbagambe era ekyo n'ebiramba mbagambye ya muyino kitegera abatuuse eri n'abagayongera ebigambo abongedde entanda kale nagenda ngazo era temujja kusiruwala mutwaleyo obusiru embaliga zammwe mutawanya omwana wange galaba agavubuka agakulu butayagala kuleekanayo kyemwekolera n'otunulira gasi ono zunga arakuva muzunga mwakazunga muve eno mudde eri muzunga mugende muzungira eri kali ono kyava ajja kina ddiiru okimanyi kyembadde nkugamba omwana ono alina ddiiru omanyi lwaki mbadde saagala mugoba omwana okimanyi bamulekera ebyobugagga omwana atunulanga obwavu naye nga baaba ku bugagga kyekyama kyasirikidde era nze okuba ekyangirako muyingize mu nnyumba nga njagala tuyiye ebyebibugagga tubinonayo tutya oli muntu mukulu olutalo sematala ali mu nju eno lwakulwana kubanga tulaba obugagga butuuka tutya ekisiraani ky'abakulu kireme tugoberera kati obulaamu nange nkuzize ebbalimbe nga nkubuulira sente zivuddewo okunona emaali eri kuba emaali eri nkulu emaali eri nkulu kati yagamba ni emaali eri adde wakuginona naye okusinzira bwe yannyonnyodde yeetaagayo kasente okusobola okuleka yayambibwako abenga emaali eyo agifuna nze mbadde yatumuyambe tukutula eddiiru eyo kati katugaba maali tukakakasa tutya ndi weeri naye tufune miliyoni nga 3 miliyoni 3 fefenyi tutumanyi babala mutwalo oyo kuga miliyoni 3 zinaavaawo olwota ofuluuta tutumanyi nti tulina ettaka lino ettaka lyetulina olimanyi lijjamu obukadde 2 bwe tutundako eri obusatu tetufisaako tulina ekyapa nze nkubuulidde ekyapa ffe tukirina kiri mikono gyaffe ekyo kyolina okumanya eyo ddiiru eggwa ne tugaggawala kyetaaga omukazi ono ne tuba nga twagala tumuyiiye olumuwa obukadde obusatu oluleeta emaali tumwanguye kati ekyapa ekituufu nze nabagamba ne luli ekyapa twamale twafuna dde esente naye mbagaa ku kyettaka ne mukuba enduulu ez'ababbi kati kati omukazi ye nga bwazze kyukyanguyiza okimanyi senga obutwafuna dda sente ekyapa weekiri tulina ettaka okutundako ne mukiraba nga okuzza omusango kale ne munsobera bantu mmwe bawuza tetulimaawo efirimu egenda mu maaso kiki ekiddako kaakani munnange tugenda okwetegereza oluvannyuma waliwo akwate ku bajje kale akujja ewa senga bwamulaba yamusanyukira nnyo nga bw'okiwulira oba mutabani we takanga jja kale ng'agamba omukazi ono asaana kulagwa mukwano mungi oli kuki mission kulaga mukazi mukwano alina emaali gwe muli kukyawo sokolireko omukazi kati ngeri tulina okuba nga tuyiiya okumubba emaali kwe bayita okusiika kati tuli mu kufumba kola ebyeyo ebyokuba kati gwe fuuka ezzika ekyokuzanyisa odde eri ozanyisa omukyala ffe twagala tube nga akatunguluko kavuda bataddemu totoga mmere ya mugenyi naawe ojja mupangulula oli yayina emaali oyina kakiggwe tena atunulanga akasaka bayagala kulabi bannanga ayinamu yalabirirwa gundi gwali eyo ng'oyagala okulabirirwa baamu n'akasente baamuko n'akasente akamonde bakasiikiddemu eggi bo bennyini tebalyesiikiranga ku kabuto baba bakajjeewa baasi bannanga ebyenfuna kintu kizibu ebyenfuna bintu bizibu saagala kulwawo nga bayita omugenyi banaaza munaaze
baali bamugoba simanya ayina entumbu ennene simanya akola atya naye kati bamwagalanga mu mbejja banenga muikedde kyanki ate kyaffe kikyo munnange gwe wano alabirirwa oli mu mbejja tulina okuyoyoota munnange mukwano neeyanze nali simanyi nti famire balungi bwe bati kumbe yabasomedde mu ddiiru omwana ono nga watunuulanga ekinusu eky'ebitaano bananga akawaawa egenda maaso bali ne bavaawo laba omukwano ono kyekisumuluzo kya ddiiru mukwano tekanange ogwakugwe bataliisangako nakusimba erinnya n'okitegeera bannange nti bulijjo mumanyi n'okufumba bulijjo nga muli bafumbi bulijjo bafumbi kale weeyongere nange mpulira obuwoomi mugato fayira nange mbadde njiya tubenge emaali tugikwasaganya era nyagala mu maali mu wiiki emu eyo tubenge emaali efuniddwa olaba omukazi ayogera nnyo ku kufuna kw'emaali awo tumulina ogwo omukwano kati gwe tumwongedde abadde mu 5% agulinyisiza guli mu 10 kati akata nono naye bamuliiramu banayi musajja gwe kasa tufuna ebyobugagga ebyo yegwe agenda okuba ini kontrolo kano nkali ono nanyiiga kale kenkakuwe ikwata oli yanyiiga yafumbe yanyiiga yerekereza jiri eryembaata oyo omusiru oyo ndabanga aleeta omululu mu byokulya ajja kuleeta omululu mu maali